Damulira akulira ekiwamba bantu akulira JEC ayagala okumalawo National Unity Platform ayagala okumalawo emiti emito nga ono agenze maaso n'okubanga akuba abaana baffe era nga awamba abaana baffe baganda baffe mikwano gyange twongera obajjukiza n'obategeeza nti naye leero lumukeeredde President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine amutukwatiddemu era amutadde watuufu wayina okubeera. Tweyanza nnyo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine webale kuyimuka kuba bannayuganda webale gatta mukono ku lw'eggwanga lyaffe era webale kutambuliramu ng'otambula naffe tusuubira nti tebikomye wano wabula Uganda yaffe ejja kutambula, Uganda yaffe ejja kutuuka, Uganda yaffe ejja kuba ey'enjawulo era Uganda yaffe ejja kuba ekyokuddako era tujja funa eggwanga eddungi. Abo bonna balowooza nti bagendagenda mu maaso n'okukuba bannayuganda n'okubamenya n'okubawamba nti bagenda okumalamu emitima gy'abantu amaanyi, bagenda kuleka abantu okulwanira freedom yaabwe, twongera bagamba nti muswadde nnyo muswalidde ddala. Bannayuganda tuli bangi ate era abaagala enkyukakyuka naffe tuli bangi. Kale kangende ku points zino ebbiri ezisembayo ngende mu kigambo kya Katonda. Njagala olabe bakitaffe mu Katonda bano babiri. Tuyina kitaffe mu Katonda ow'Ekereziya ow'ekitiibwa Ssemwogerere, tuyina Kazimba Mugalu. Wulira ow'ekitiibwa Ssemwogerere. Patrick Mukasa Tanzania Sabasumba owesaze ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere ono agumbudde gavumenti n'ebitongole ebikuuma ddembe olw'okusibuka ng'empisa ne bidda ku bantu ne batandika okubakuba okwabadde ne munnamawulire wa Top TV ku lunaku olw'okusunsulirako abeesimbye ku kifo ky'omubaka wa Kawempe North. Ssemwogerere atuuse n'okukangula ku ddoboozi ng'agamba nti gavumenti bwe bateyagala kugivuganya ebyokulonda ebisaanye ebijjewo. Onabadde Kasana Luweero ku mukolo ogw'okujja gusanga bwe kiweze emyaka 28 bukyanga essaza lino litandikibwawo. Herbert Kamoga yali Luweero. Olwaleero essaza lya Kasana Luweero lijja gusanga bwe kiweze emyaka 28 bukyanga litandikibwawo mu 1997. Omukolo guno ogubadde ku kitebe kya ssaza lino e Kasana gutandise na kitambiro kya misa ekikulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere era yali omwepisikoopi w'essaza lino nga tannafuulibwa Ssaabasumba. Mu kubuulira kwe Ssaabasumba Ssemwogerere asoose kulabula bantu okukoma ku bumwa bwabwe balekerawo okwogera ebyaswakaba ku bannaabwe nga beeyambisa emikutu gimukwanira wala. Ate artificial intelligence ekikola bulungi so muneekwogeza ng'ovuma omuntu nga siggetwonyogere nako olusikozesa ebintu emikutu eminadala gino egiroka mulembe etwogera ebintu Amasitaffe mu Katonda ekyo sikikolangako amasitaffe mu Katonda naddala nga twogera ku bannaffe. Ssemwogerere agamba nti nga batugenda mu kiseera ekyokulonda ate gujabagidde nga bannabyabufuzi abeevuganya beeyogerera ebisongovu kyavumiridde nnyo. Embeera gye mu mbeera nzibu yabufuzi yakulonda mwaka ogujja sikalu kati babituumya ebigambo ebingi batandisa abakamuyingo ako kasiyagabaana ako mu lwokaano olw'okulonda. Oluvudde wano n'ayambalira gavumenti n'ebitongole ebikuumaddembe olw'okukozesa eryanyi erisukkiridde ku lunaku lw'okusunsula abavuganya ku kifo ky'omubaka wa Kawempe North ekyamunakuwaza. Bannaffe ab'e Kawempe bagenda okulonda agenda okudda mu bigeri bya Ssegiriinya. Ennaku yankute nga mwabaddemu okulwanagana n'okukubagana n'omukuba namawulire okumupa nayatika n'eriiso. Ssemwogerere atuuse n'okusaba nti oba gavumenti teyagala kugivuganya waakiri ebyokulonda ebiggirewo ddala. Okuba munno n'asigala ng'ayimirizwa kuba gweyagala okwesimbawo waakiri bireke bulesi mu kifo ky'okubonyaabonya omuntu nti kubanga si byantalo ate bigo balebaga nti nno olina okulembera ensi wekka bintu mukasita oteekawo okuvuganya kimugambye si gwalina okulembera ensi wekka oba toyagala biggyeewo eti wali okuvuganya owulire engalo
ono ajiriza n'ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga bwe yavumirira abo abatulugunya bannaabwe yeebuuza obanga abo abatontoza bannaabwe tebabiwulira. omukulu namulaba pulezidenti ate omupulezidenti waffe tasaaga ebiseera byaliwo ya covid n'agamba citizen uganda mulwaki temubijjayo namawulire nebijjukiza abatocalinga olugirawo okajjayo tebujjayo lwaki mulembe wasemogere tiktok nga obira temubijjayo. Asabye abeesimbyewo ku Kyakawempe North n'abawagizi baabwe okubeera abakkakkamu era bagoberere amateeka. abo bali mu lwokaano lwe ekigambo kitaffe mu Katonda kyayogedde ng'ajuliza Museveni bye yayogera kifaanagana n'ekigambo kya nnabbi Nathan kye yayogera ng'agenze ewa kabaka Dawudi. Yagenda ewa Dawudi n'amugamba waliwo omusajja eyalidde endiga ya munne, ng'omusajja ono alina ebiraalo by'endiga, naye bwe yakyaziza omugenyi n'anona endiga y'omuntu oli abadde alina endiga emu ng'ono alina biraalo, n'agisalira omugenyi n'agirya. Omunaku ali mu kukaaba olw'akaliga kaakamu. Dawudi n'agamba oyo yakikoze aleetebwe asasule endiga 7 ifu nonti naye asalibweko omutwe. N'amugamba yeggwe, n'amugamba nti Mukama yakuwa abakyala bonna kuba oli kabaka, abakyala bonna babo, naye walesewo abakyala bo ne bweyagala okuwasa omulala osobola okuwasa n'ogenda ku Uriya alina omukazi omu n'otwala mukazi we. Omwoyo wa Mukama yakidde ku Oweekitiibwa Ssemwogerere n'akola statement ng'eri diplomatic mu Zairwa Olukongo diplomati Olufaransa. Yakoze statement ng'amugamba Museveni jjukira gwe wagamba tebatokyalinga abantu kati gwe atokyalinga abantu. Ekyo kye yabadde ategeeza. Si gwe agenda okufuga eggwanga wekka, kale bijjeewo tutegeere nti tetulina kulonda. Kitaffe mu Katonda Mukama akuwa omukisa. Bwebale nnyo weebalire ddala. Tujja banyonyogera paka lwe munaavaayo ne mubyogera. Kati wulira kitaffe mu Katonda omulala. Ne sente zaamuwoomera n'ebimotoka wulira Kazimba Mugaluye. Uganda, Dr. Stephen Kazimba Mugalu anakuwalidde ebikolwa ebyo. Okusooka byonna njagala beebaza ab'oku ground mutaddewo embeera, social media ne muteekawo embeera, enkyukakyuka ne muteekawo embeera okuba kati ng'eno ye talk ne yajeekweka alina gyogerako. Parliament kyeyogera, amaredio byegogera, amawulire bye galipootinga, mu ekereziya byetuge. Nkugambye ate twagala accountability y'ebisiyaga. Wulira. Obukambwe ebikolebwa ebitongole bikuuma ddembe. Ono anokoddeyo ebyabakuuma ddembe okuwutula bannamawulire nga bakuba ebyokutale kyagamba nti kuno okulinyirira ddembe ly'abantu. Okwogera bino ono abadde ajaguzanga bujuliza emyaka 5 bukyanga atuuzibwanga ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda ow'omwenda mu kkanisa ya Uganda. Olwaleero lwegiweza emyaka 5 bukyanga ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, the Most Reverend Stephen Kazimba Mugalu asuumusibwa ku banne n'afuulibwa ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda ow'omwenda. Okwebaza Katonda olw'ebyo byonna byayiseemu, ono ategese okusaba okw'enjawulo mu maka ge ku kasozi e Namirembe. We pray for provision. We thank you, Lord, for the general mercies as he traversed this province. But we pray that, Lord, okusaba kuno okwetabiddwako abakungu kuva mu gavumenti eya wakati n'obwakabaka bwa Buganda, ssaabalabirizi eyawummula Stanley Ntagali n'abalabirizi ab'enjawulo kutandisa na kusinza awamu n'okutendereza omutonzi abasobozesezza. Lord, we come to you as ministers to say thank you. Ono asimye Katonda olw'okumuvuunusa okusomooza agamba ng'omugalo gwa COVID-19 ogwayuza ekkanisa, ekiwendo ky'omukwano ogw'ebikukujju, eby'obufuzi, ebyokulinyirira eddembe ly'obuntu ko n'ebirala. twayingira mu covid
twakamala ennaku nga ntono nnyo ne baggalawo n'ekyo twafiirwa abantu baffe bangi twebaza Katonda nti Mukama atuwaniridde. Gye buvuddeko eyaliko Dean wa Lutikko y'e Namirembe Canon Augustine Musiiwuufu yakangukira ekkanisa olw'okusirika ku nsonga zino eziruma eggwanga naddala okulinyirira eddembe ly'obuntu. Kyokka Kazimba agambye nti bo ng'ekkanisa bayita nnyo mu kuteesa okw'ekisajja kikulu so si kukaalaama nakwekalakaasa ng'abalala. Abantu bamanyi ffe engeri gye tukolamu mirimu. Ffe bwe tuba nga tulaba embeera oba ddembe ly'abantu tumanyi ab'okusisinkana n'abantu okubeera emirundi mingi twogedde nabo. Engeri gye tukolamu ebintu abantu bamanyi mu kintu kimu kugaana gira ne mukalakasa ffe tuli babuulizi ba njiri tukozesa amakubo ag'eddembe. Ono asabye bannayuganda okulwanirira obumu ko n'okuwaŋŋana ekitiibwa. Betukamya bannange ye naffe Good Face Mabwamerere yeekubye ekizigo. Buli muntu afeeyo okumanya nti buli muntu wa mugaso, buli muntu yeetaaga munne, teri muntu atagasa. Ebimu ku bituukiddwako mu myaka 5 Bukyanga Kazimba Mugalu atandika okusumba ekkanisa ya Uganda kuliko okumalayo ebbanja lya Janan Luumu Church House, okununula ebyapa by'ettaka ly'ekkanisa ebiwerera ddala 1000, okutongoza kaweefube w'okukuuma obutonde bw'ensi nga bayita mu kusimba emiti, okutuuza abalabirizi abasukka mu 19 n'okuzimba ekisulo kya Nkoyoyo Guest House omunaava ensimbi ezinayambako amaka ga Ssaabalabirizi. Ekizimbe kino eky'emyaliriro 2 kibbuddwamu eyaliko Ssaabalabirizi wa Uganda Mpalanyi Nkoyoyo nga kiwemesa obukadde bwa siringi ezisoba mu 7 era ng'obukadde obuli eyo mu 2 bwe bukyetaagibwa okumaliriza ebibulako. Milioni 786 nezigwamu ezakagendako sofa era nga tubuzaayo nga milioni 2.5 okumalira ddala nga n'ekisenge tukikozeeko bulungi nga n'ebweru tutaddeyo tarazo nga ne toileti y'abalema tumaze okugikolako. Mu kusaba kuno abakkiriza bawaddeyo entandikwa okubadde emifalisano ebyokwebikka, seminti n'ensimbi enkalu ezikuŋŋaanyiziddwa byonna byongerwe omulimu gw'ekizimbe kya Nkoyoyo Guest House. Katonda tuyambye nnyo okufuna kye tufuuse. Labe yagambye okupama. Labe yeyambula. Labe yakunama. Bwajja n'essente. Otegedde. Kazimba Mugalu omulabye. Kifudono omulabye. Kifudono omulabye. Kisa kya Mabina. Yazze n'omusimbi. Kazimba Mugalu tonyumiza kyalanga alabye ku ssente. Kati wulira. Kazimba Mugalu agambye bo tebakola bwe batyo, bamanya aw'okulaga okuteesa. Bo bateesa buteesa, tebeekalakaasa, tebajja mu public. Tuweeyo by'oteesezza ne bitereera. Kubanga ebikolobero byeyongera bweyongezi, wateesa kike wawiininga mu kuteesa. Ebintu byonna Yesu bye yakola yabikola publicly, teyakukuta na muntu. Mukama yakuwa enjiri. Enjiri nga yakubuulirwa mu ttaala wakati Bayibuli egamba tosobola kukuma tabaaza n'obikkako ekibbo oba n'ogiteeka wansi w'ekitanda. Ogiteeka ku nkondo buli muntu n'alaba ekitangaala. Kazimba Mugalu lwaki otugamba nti gw'okuma ettabaaza n'ogiteeka wansi w'ekitanda? Okimanyi bwe nateeka ettabaaza wansi w'ekitanda nayo kyekitanda maama yankuba emigo katanzite. Kazimba Mugalu maama wo teyakubanga ettabaaza ogiteeka wansi w'ekitanda. Omukazi yankuba yambuuza wira ogudde eddalu ne mugamba ye maama ngudde eddalu. Nga mmanyi tebakuba balalu. Maama n'angamba kati sikuba gwe nkuba muzimu gwa ddalu. Kati gwe Kazimba Mugalu sikuba gwe. Nkukuba kukola bintu mu kyama. Yesu yagamba abayigirizwa be nti ne bwe wabaawo ekintu nga tukyogedde ekiro nga abantu tebaliiwo, emisana mukyogere.
kiyita abali mu lwokaano lwe ekigambo kitaffe mu Katonda kyayogedde ng'ajuliza Museveni bye yayogera kifaanagana n'ekigambo kya nnabbi Nathan kye yayogera ng'agenze ewa kabaka Dawudi. Yagende wa Dawudi n'amugamba waliwo omusajja eyalidde endiga ya munne, ng'omusajja ono alina ebiraalo by'endiga, naye bwe yakyaziza omugenyi n'anona endiga y'omuntu oli abadde alina endiga emu ng'ono alina biraalo, n'agisalira omugenyi n'agirya. Omunaku ali mu kukaaba olw'akaliga kaakamu. Dawudi n'agamba oyo yakikoze aleetebwe asasule endiga 7 ifu nti naye asalibweko omutwe. N'amugamba yeggwe, n'amugamba nti Mukama yakuwa abakyala bonna kuba oli kabaka, abakyala bonna babo, naye walesewo abakyala bo ne bweyagala okuwasa omulala osobola okuwasa n'ogenda ku Uriya alina omukazi omu n'otwala mukazi we. Omwoyo wa Mukama yakidde ku Oweekitiibwa Ssemwogerere n'akola statement ng'eri diplomatic mu Zairwa Olukongo diplomati Olufaransa. Yakoze statement ng'amugamba Museveni jjukira gwe wagamba tebatokyalinga abantu kati gwe atokyalinga abantu. Ekyo kye yabadde ategeeza. Si gwe agenda okufuga eggwanga wekka, kale bijeewo tutegeere nti tetulina kulonda. Kitaffe mu Katonda Mukama akuwa omukisa. Weebale nnyo weebalire ddala. Tujja banyonyogera paka lwe munaavaayo ne mubyogera. Kati wulira kitaffe mu Katonda omulala. Ne sente zaamuwoomera n'ebimotoka wulira Kazimba Mugaluye. Uganda, Dr. Stephen Kazimba Mugalu anakuwalidde ebikolwa ebyo. Okusooka byonna njagala beebaza ab'oku ground mutaddewo embeera, social media ne muteekawo embeera, nkyukakyuka ne muteekawo embeera okuba kati ng'eno ye talk ne yagyekweka alina ogyogerako. Parliament kyeyogera, amaradio byegogera, amawulire bye galipotinga, mu ekereziya byetuge. Nkugambye ate twagala accountability y'ebisiyaga. Wulira. Okambwe ebikolebwa ebitongole bikuuma ddembe. Ono anokoddeyo ebyabakuuma ddembe okuwutula bannamawulire nga bakuba ebyokutale kyagamba nti kuno okulinyirira ddembe ly'abantu. Okwogera bino ono abadde ajaguzanga bujuuza emyaka 5 bukyanga atuuzibwa nga ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda ow'omwenda mu kkanisa ya Uganda. Olwaleero lwegiweza emyaka 5 bukyanga ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Stephen Kazimba Mugalu asuumusibwa ku banne n'afuulibwa ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda ow'omwenda. Okwebaza Katonda olw'ebyo byonna byayiseemu, ono ategese okusaba okw'enjawulo mu maka ge ku kasozi Namirembe. We pray for provision. We thank you, Lord, for the general mercies as he traversed this province. But we pray that, Lord, okusaba kuno okwetabiddwako abakungu okuva mu gavumenti eya wakati n'obwakabaka bwa Buganda, ssaabalabirizi eyawummula Stanley Ntagali n'abalabirizi ab'enjawulo kutandisa na kusinza awamu n'okutendereza omutonzi abasobozesezza. Lord, we come to you as ministers to say thank you. Ono asimye Katonda olw'okumuvuunusa okusomooza agamba ng'omugalo gwa COVID-19 ogwayuza ekkanisa, ekiwendo ky'omukwano ogw'ebikukujju, eby'obufuzi, eby'okulinyirira eddembe ly'obuntu ko n'ebirala.